Mu story eno tusisenkana omwana ow'obuwala anyumya ekyokulabirako ekibi kyeyafuna ng'akijja ku maama. Maama n'aleetanga abasajja mu nnyumba ya kitaawe ne baddanga eri ne beesa empiki ng'omwana ow'obuwala awulira kigambo ku kigambo, kikola ku kikolwa. Abimukola akola ebyo ye maama amuzaala. Nkwaniriza zibeera stories bulamu obutuuka ku bantu abajja wano nga batikkulwa emigugu egy'ebyo ebibadde bibatudde ku mitima ebbanga eggwanvu ne banoonya we babiteeka nga batya okubasunga ne bajja ne babiteeka wano. Naawe oli eyo olina olugero lwo, waliwo ekyakutuulamu. Onoonya gw'okigamba aleme kukusunga, onoonya gw'okigamba aleme nakuddamu okkulaba kubanga ajja kuba akutegedde, naye ggwe okyogere kikuve ku mutima. Don't die with your story. Ojja ne tuteekawo bino n'ohiiringa okuyita mu kukyejjako, n'obeera ekyokulabirako, n'obeera essomo ng'olabula abalala obutatambulira mu makubo ago ge watambuliramu olw'okwewala ebyakutuukako. Nzaba okkirize nkutwale mu story eno. Oh my goodness. Natandika okutegeera nga mbeera ne maama ne taata. Taata wange okuwasa maama wange yafuna olubuto ng'ali mu myaka 16. Olwa first born we mukulu wange n'afumbirwa ku myaka egyo, naye ebintu tebitatambula bulungi. N'aleka mukulu wange nga wa mwaka gumu n'emyezi 3 n'amulekera nazaala we. Nakati waliwo muganda we omulenzi kojja waffe ng'ali mu kibuga, n'amufunira omulimu mu kibuga. Bw'atyo yali mukwano gwa taata wange bwekubasisinkaganya. Ate ye taata yali yawasaako era ng'alina abaana 4. Naye mu baana 4 abo omu yali yamuzaala yekka. Abeegakawo nga nkyasoma yavaako mu bulamu bw'ensi, yali mwana muwala naye yafa tazadde. N'addamu n'awasa omukyalo omulala n'amuzaalamu abaana bonna nga babuwala be bakulu bange, era ne baawukana. Okwawukana kwabwe kyaka balinamu obutakkaanya ng'abantu. Taata wange yali ateesezza mu kyalo oyo ssente zonna nga baagala kugula kibanja, zonna n'anoba nazo n'abaana. Taata wange kwe kufuna maama wange ne batandika obulamu. Nenzaalibwa ne muto wange nzirako n'azaalibwa kuba batuddiŋŋanyaako mangu okukula kwange. Muto wange ogamba ye mukulu wange emirundi ng'ena. Natandika osomera mu kyalo ekyo, tukyali mu tawuni. Nensoma. Mama yalina mwana wa ssenga we ng'asoma, n'amuleeta n'abeera nga kaabo naye. Kati taata yafunayo akasente n'asaba maama wange agenda amwanjula ewaabwe. Maama wange n'agaana, n'agamba sisobola kunyanjula waffe nga nkyali mu muzigo, zinguliremu poloti onzimbire nve mu muzigo. Bakati nzadde abaana nga bagenda mu kyalo gye bazaala maama wange nga bafuna ekifo, era bakifuna ku relative omu owa maama nga bakigula nga bateekamu ennyumba ya ruumu 2 batudda mu kyalo. Ne taata bw'atyo n'atwegattako ne tutandika okubeera naye awo, embeera n'ekalubamu awo. Yamanyira mirimu gya kibuga, abeerawo ng'ayokya manda, ebyo bityo kwokya byokero, ng'era emirimu gy'abasajja. Yalina ne hobby ye ennyo gye yali asinga okwagala, yesijja kwogera yo ng'agira n'agenda n'akolamu ebyo kutwaliriza ku budde. Kaakati nga tukyali mu kyalo eyo balina essomero erimu lye bantwalako, naye essomero liri twatuulanga miti. Oluusi waliwo ekizimbe kimu naye ng'ekizimbe ekyo bakyawulamu kiraasi nga 4 ezekisomeramu buli kiraasi mu nsonda, kiraasi 4. Kati nze jjukira nali mu kibiina bya wansi nga mulimu abaana abakulu aba P7 P6. Kati mu mbeera eyo baakubanga abaana ba P7 biki wagudde pepa biki. Abasomesa abo baabanga bakambwe kuba essomero lyali lya Mwamina mukyala. Kyavaamu bali batuwadde oba yali test oba yali midterm, kati nga bakuba abaabigudde. Kati nze mu kutya ennyo bye nakola byali bifu.
nefukidde omusomesa yankubanga agunjula omwana we nentuuka essaawa y'okuddeeka nga nkyazimbagatanye mama nambuuza wani akubye nti tica akubidde ki tiwudde ebibuuzo olw'okutya emiggo nenefukira wali obadde mu kibuga embeera y'ekyalo nayo ndala muuko obunkenke nga bw'amaanyi mama yali obaava na munnimi yandeeta kaguddeyo nangamba mundage katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kukola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okututegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta baffe abalungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala 2 byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu ne kiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri 2 ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes pulova so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza video y'ebujuuko mulooza mulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala plot speed olwayo tugenda kufuna plot ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate n'alyoka amutwalaganya n'ayumba naye nanzijayo eyo nantwala ku ssomero eddala eyantwala ku ssomero eddala nno mwattu ebyokusoma kwange byatereera nga nsaza mbeera wa first wakubiri nensomerawo mpaka kibiina kyakubiri kati olwo mwebyo ebiseera taata ekyalo we kyalema naddayo n'ayiiza mu kibuga ffe n'atuleka mu kyalo ne maama naye ng'agenda n'akola nadda ku wiikendi somye ntuuse mu kyokubiri olwo baleese mukulu wange omu ku bali abaana 3 tutandise okubeera naye nga waliwo n'omwana wa kojja wange twasomanga naye we yatuuka ye mu kyokubiri n'agenda ewa jjajjaawe kati maama wange bwe kunkyusa essomero nantwala ku ssomero nga ddala liri walako nentandika ng'ogenda ne mukulu wange nga nvuga kagaali nga baba tambuze kagaali nga nfuna omwana omukulu amanyi okuvuga batambuza ebigere n'anvuga nantwala ku ssomero n'amadda nga nfuna nvuga nze nentuula nandeetako okubeera nabo tebayagazanga tambuza bigere ng'olugendo lwawala kubeera ng'owakagaali nze osimbule waka saa 12 lusi n'otuuka ne ku 2 oba mu kitundu ng'obudde bugenze ng'otambuliranga essaawa nnamba naye tyo ne tusoma kakati watuuka ekiseera tatange n'alwala obulwadde n'abeera nga takyasobola kukola nabeera ku ndiri ebbanga eriwera maama waffe n'abanga yatutetenkanyiza yatuyiyiza ekyokulya nga yakola paka tatange bwe yatereera nga ne mukulu waffe oyo waali era nga bwe tugenda ku ssomero ne maama wange yali yayiga bwe twajja no mu kyalo nayiga nnyo omwenge okulya akanyama ako kaba kafiiri kati ng'afuna mikwano gye ne bagenda eyo ne bakyakala ne banywa bbiya naye ng'aleke waka mukoze emirimu mwakedde mu nnimiro n'abalekera ssente z'enva n'abagamba mumanyi gye munaalya ye naye yeeyongerayo bw'atuuka eyo n'afuna akanyama akawera nga muba mulyawo akasiike nga bakabaleetedde oba afu oba kwota nga babaleetera nga muliira ku miwogo gyammwe kakati munnaaye embeera y'ebyenja tekyali kizibu ewaka waffe waali wanene mukko n'ateekawo olusuku mulya ku ttooke mulya ku muwogo mulya ku lumonde taata bw'akyala akaceera aleeta akanyama aleeta kwegamba kale ng'era si bibi okutwaliza awamu kakati munnaaye taata yatuuka ekiseera n'awona ffe tukyatwaza emisomo gyaffe taata waawona kati waayitawo ebbanga ttono ndowooza nga mwaka simujjukira bulungi ebbanga eryo ne maama waffe yalina obulwadde obwali bumutawaanya n'asalawo agende ku operation y'emulago
yagenda ku operation y'emulago yafuna muto wemu ku baganda be namuwerekerako n'atuleka ewaka n'oyo mukulu waffe taata waffe ng'ali mu kibuga akola kya ku weekend n'atuleetera ebyokukozesa banga mukadde lyamala mu ddwaliro josi kyalijjukira bulungi ne tubeerawo ne mukulu waffe kati era nga bw'omanyi ffe twetwala tewaliiwa akubako naye nze nalinawo muto waffe oyo ng'oggyako yanzirako naye anzirako ogwokubiri nali muto era nga omulimu gwange gwa kumusitula nga mukulu wange atandika kufuna bamukwana waliwo omuvubuka taataffe yalina essimu nga taataffe kwakubira najja nayogera ne mukulu waffe n'amubuuza ebitaliiwo kaakati omuvubuka oyo yalina nnyo access okujja ewaka bwe yafunirako access n'afuna ennamba y'ono omuvubuka ajja ewaka n'amusaba ennamba ati nga wajja agamba tata ayagala kwogera naawe kumbe ayagala kwogera n'oli musajja n'amukwana n'atuuka ekiseera nga ajja n'ewaka mukulu wange n'amuleetera n'afumba emmere ekyeggulo mwemulaba ye atwala kuliira bweru ekino kito kyange kyali kinzirako kyo kyali shaapu nnyo era kyo nga kibitegeera era maama olwakomawo ng'amuloopa ng'awoninga omuvubuka ng'amutiisatiisa nja kuyiwa nnyo nja kuyiwa omunyale nja kuyiwa mukamulali era bw'omanya omuzadde ku mwana omuwala ye yasigala akyagenda na lulenzi lwe mu maaso kati ne bibasukkako taata n'ajja ne babuuza mukulu wange ku mulenzi n'okusoma oyagalawo ki n'agamba nze maama abadde ambonyaabonya akati kaŋŋende ewa maama wange n'amugamba bw'ogenda ewa maama wo siddamu kuweerera wala n'alemerako n'agamba agenda wa maama naye kale maama wange yali mukambwe naye nga taliiko nti ono wange ono si wange era nga wekuba akoze omusango gwakuba ye yali mukubi ate nga muyombi nga taliiko ebyo ng'akugunjula kizadde era nze muganda wange emirimu yagiyigirawo wa maama biki omuti wafumba biki baye maama yali ng'atambula nnyo ng'abaleka ennyumba mwemuba ne kontro mwemulowooza enva zemulaalya muganda wange bwatyo n'agenda yali antwalangako ku ssomero olwo ndi mu P4 essomero linagendako baali basomesa nnyo era nga ly'amaanyi era sadda mufuna ekifasi kisooka ambeera eyo nga nkwebera eyo tenze nalinga ntya nnyo emiggo era musomesa eyatusomesa awo P3 awo yannemesa nnyo onafunafiya era oyo mafide science yali asomesa yagano yingira omutwe gwange tena waliwo wa SST nga ye mukyamufu era ezo subject zanyanguyiranga abasomesa abakyamufu subject zanyanguyiranga nembeera mu P4 tutuusawo P4 batandise otwawula stream naye neebaza Katonda ssomero eryo naligerako mpaka P6 naye saagendako mu stream eri ey'abaana abali abakwata empola nabeeranga mu stream y'abaana bayita bulungi te nga ndi mu desikoola naye nga abasingamu era baba babisula abakola obulungi nalinako ne mukwano gwange era tuva kalo ke kamu era nga bwe tubeera mu kiraasi eyo abalala betutambula nabo bo babeera mu stream ndala earning boards zino zituyambako mu kugolola abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina mukozeseeko ku earning boards zino zolaba siza bbeeyi tulina sayizi ezo zonna earning boards zifulumira mu sayizi ezitaano earning boards zino zolaba siza bbeeyi entono 7,000 ate laaji esingirayo obunene ya 16,000 awo makatu wonna ebbeeyi zonna gyeziri za buwangaazi ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya eno earning board esangibwa ku Masis Quality Beddings tusangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Shell petrol station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 0708 721 eri ne ku WhatsApp. Pelu ky'okusomanga kutambula maama avudde emulago yafunayo omukono mu ddwaliro gye yali mu woodi baali bagenze ku operation y'emu atulina neighbor waffe nga baayawukana ne mukyala we ng'anoonya amulabirira
yalinawo omwana abo nga yeetaaga omukyala abeerawo naye ewaka ng'amuzigirira oyo mukwano gwe gwe baasisinkana naye mu ddwaliro ng'amumuleetera. Kubazzaako emabega katono waliwo ebiseera mama waffe bye yanoberamu n'atulekawo taata waffe n'ajja n'atutika n'atutwala mu kibuga gye yali abeera tubeerayo kko naye nga waliyo omukyala ajja n'atwoleza ku ngoye n'atufumbirako n'atutegekera ennyumba n'amala n'agenda. Kati ebyo ebiseera mama waffe we yanobera ne muto waffe watudda anzirako ogwokusatu naye alabika ebiseera ebyo yali lubuto. Kyeka we bwava okukyankalana kubanga nze nali muto nga sibitegeera bulungi naye kirabika taata yategeera nti olubuto maama lwalina si lulwe nonza kwekutabukamu awo ekiseera kyatuuka maama n'akomawo. Bwakomawo nga tubeerawo azadde n'oyo muganda waffe obulamu butambula. Taata engeri gy'ataabeerangawo yakozesanga omukisa okufunayo emikwano emirala najjanga najja ewaka ne basanyuka mu kkaawo ng'erabyo ekikulu bwe mubimanyi. Kati ennyumba ewaka jjukira twali twajja tulina loomu bbiri. Taata bwe yagenda mu kibuga n'akola yagenda ayongerako n'ayongerako ebisenge ebirala 2 era twasulangamu nga bwe bagizimba ekiggwa nga kyetuyingira ne bazimba ekirala neweza ebisenge 4 amadiira 2 n'ebisenge 2 ky'abakulu n'eky'abaana ne tubeerawo. Kaakati mama yatandikawo obuze obutaali bulungi ng'afuna eminwanyi gye najja n'asula nagyo bw'afuna mikwano gye ng'oba mukwano gwe alina munno omulala gw'ayagala okwesanyusaamu naye nga maama abaleeta ewaka n'abateera omufaliso mu ddiiro ne bakola bye baagala n'amala n'abaggulira ne bagenda. Ennyumba eyo baali tebanagiggala madirisa nga maama waba agenze tatuggyako kisumuluzo ng'ennyumba eriko kufulu naye nga ye ayisaamu omukono wane wandibadde ebirabuli byeguuni nga tetugala kinyolo kya wansi tugala kya waggulu kyokka bwakomawo n'ayisaamu omukono neyeggulira. Ne tubeerawo era nzijukira olunaku lumu yali atambudde waliyo endongo eyo ng'agenze bali mu kunywa bbiya. Bano bakwano be abaamuwerekera baalaba engeri gy'aggulawo oluggi. Kati bwe yaddeyo nga bali mu kunywa bbaala basanyuka yalina mukubi ng'akuba n'endongo. Omu ku bye yali azze nabo okumunona omu bwe yalaba engeri gy'aggulawo oluggi yeetoolola bwetuuzi ng'eri kikutte akati ye n'atambula n'adda eka n'aggulawo bulungi. Nze namuwulira ng'aggulawo naye nze mama bwe yatambulanga okutukwasulanga wabweru seebakanga kumalako. Ate ebiseera ebyo amasannyalaze gabeerangawo munabwamu twali tunafuna amasannyalaze. Kati nze nga nsula ne ttooki yange ekiro mu buliri nga nsula nayo ngeri gye nali nti nze omukulu oba olina okebera ku baana biki twalina oyo muto waffe asembayo munaayo oli ng'ajjanga yeggulira ng'ayingira kampulira enswagira tanyayita maama nga tayogera endaazo omutima nga gunkuba. Nali nsula mu ddeeka ya wansi nga bato bange be basula mu ziddakaawo nze nga nsula mu ya wansi. Omukulu kye yakola ng'ayingira mpaka mu kisenge enkuba yali yatonnye yayingira n'engatto ze n'ebisooto bye kyanayimirira mu kisenge muwulira ng'ennyumba yonna nzikiza. Bwe yatuuka wendi n'empulira enswagiro nina ttooki yange mu ngalo n'emukuba mu ttooki bwe nti banayini ntya ng'ali mu pulengo yazikutte mu ngalo naye ng'omukulu amutadde wabweru atunula ati akanudde amaaso. Bannange natya bwe namukubamu ttooki n'agikwasaako ekibatu bw'ati ne mubuuza oyagala ki n'aŋŋamba ndagirire ekkubo erigende mu manjo. Ndowooza oba yalabanga mukadde katalina bw'ajja kukeesonsekamu n'alaba nga bimusaze n'aŋŋamba ndagirire ekkubo erifuluma ne ŋŋenda ne nkwata oluggi lw'emmanju. Saamulaba feesi kuba we nakwata ttooki ne mmulisa bwe nti ekitangaala yakikwatamu n'ekibatu era saamulaba feesi saamutegeera saamumanya naye we namunnyonnyola maama ye yamutegeera. N'engatto ze n'omusooto gwe nga bw'abuyingiza mu nnyumba ne ŋŋenda ne mugulirawo oluggi lw'emmanju n'afuluma n'agenda teyanyega talina kye yakola n'agenda. Naye bannange natya
maama we yakomawo nembimugamba era teyalwawo ennyumba n'agissaako ebirawuli naye mu gissaako ebirawuli n'afuna kufulu endala n'agissa ku luggi lw'emmanjo ati nga bw'agenda okyakala alina waaleka ekisumuluzo n'aleka nga aggaliddeyo kwaka akajje k'emmanjo bw'akomawo neyeggulira. Kyokka ekyewuunyisa bagenda okuŋŋamba omuntu nze era n'essaawa yakakati baamunnyumiriza naye nze saamutegeera naye nga baŋŋamba era yali baali bamumanyi nga ogugwe gwakukwata baana ba ku kyalo engeri nze gye nalinga sibeerangawo nnyo kulidde ezo ezimu saabitegeera nga ate saali mutambuze nga wakaba tebatukkiriza kutambula ate waalwa waliwo oyo mukwano gwe gwe yava naye mu ddwaliro e Mulago yali agenze waabwe mu kyalo n'amulekera muwala we ali mu sayizi y'emu ne muto wange anzirako nga mugamba abeere ku bano omala ova mu kyalo nga era twasula n'omuwala ku kitanda kyekimu munnaaye eyo mu kiro ye mama yatambulanga abalekawo nga dda zaayagala naye nze okutukwambanga wabweru lwatali nga seebaka okusinziira ku kiri ekyali kituuseewo baali olwo ng'akomawo neera ng'ajja n'omuntu nga bayingira mpulira Anange era nze neebuuza busula mu singolumu bwe bakikola kubanga abaana tetubanenya oluusi kwonooneka munange ng'ayingirizaawo n'omuntu we bannaye nga mpulira beesooka kisenge ekya taata wange abakazi bannaye abakazi bajooga njogera ku maama wange Katonda ansonyiwe naye abaana b'abantu tusirikidde ebintu ku mutima n'owulira ng'omutima gwagala kwabika ng'olina kulya ekintu kye wasirikira naye ng'owulira okiyuza omutima naye Mukama ampadde omukisa nange okweyabya osanga n'afunako okuweera ng'ayingirawo n'omuntu we ebiseera tetwalina masannyalaze abeesonga ekisenge nga baggalawo kaakati obuzibu obwaliwo ekisenge kyaffe n'ekyamukadde tekwali siiringi nga siiringi eri ku ddiro ly'abagenyi lyokka nga bino ebisinga ebisigadde dayiningi kisenge ky'abaana ky'abakulu tebiriiko siiringi kati baakozesa tooki oba yali essimu gye baakozesa nga baagala ndowooza ettaala nga batandika emikolo gyabwe genda okutunula ku bbaati waggulu biseera ebyo twalindoza tetunafuna baddeeka simanyi bulungi twalina ndowooza ddeeka naye nze nga waliwo ekisenge ekitanda ekyange bannange ngenda okutunula ku bbaati waggulu ekisiikirizo ekiva eri mu kisenge kijja dayirekiti eno mu kyaffe ebisenge biriraanyiganye lukuubo lwe lubyawula nga ndaba omukulu oyo maama wange gwe yajja naye ng'ali ku kamansaasire naye kankireete sirina ngeri gyenkigattawo naye ng'ali mu kukola maama wange emikolo gy'abasenga ng'ali mu kugimukola mbiraba ku bbaati waggulu omutima ne gwennyikira olwo nno neebase n'aliwa noono omuwala gwe bazze naye ye nga yeebase tawulira nze mpulira ennaku y'ewaka ngimanyi bakola byonna bye baakola naye nze kyasinganga okummalamu amirembe okunkwasa ennaku n'okweraliikirira ezo saawundi ezaavangayo nga mpulira maama wange alaajana nga ngamba oba bamukola ki oba bamutta oba akuba waaki bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture nga ngamba oba bamukola ki oba bamutta oba akuba waaki akubira ki maama wange ng'ennaku eb'ennuma nze nga sinnategeera kiba kigenda mu maaso nkyali kataala nga byonna babikola babimaliriza mama wange ng'afuluma ekisenge wafuluma ekisenge
ndowooza yali agenze kufuna mazzi yali teyayingidde n'amazzi agenze mu ddiiro afunye amazzi agayingiza ekisenge aguddewo oluggi lw'emmanju omukulu w'anaayita oluggi lw'ekisenge alise luggule batudde ku buliri nze navaayo nsooba ndowooza oba baawulira nswagiro simanyi nenyimirira ku mulyango gw'oluggi bwenti nemulaba ng'omukulu abala omusimbi agukwasa maama wange omubwati sibajo bayali akola bya ssente oba kaali kasiimo saamanya nga bagumuwa ng'awerekera omukulu ng'afuluma bafuluma bansanga ku mulyango nga neesimbye bwenti naye nga njugumira nkankana nga ntidde nga manyi gampedde maama wange ali mu peti ng'asirika ng'akulira bulungi omuntu we ng'afuluma ng'agenda ng'akomawo ng'addira enzigi 3 zonna nga ziteekako kufulu ku binyolowe nze nzizeeyo mu buliri olwo gyawunye dda n'ebise ng'ajja bulungi mu peti ye azuukusa yimuka azuukusa mwana gwe baaleseewo gwe baaleseeko wanene okumulabirira amubuuza gwe noono mubadde mwenna mukooli ate kuki koolo temubadde mwenna okakasa nga mwayoza muwadde oli nga yeegaana nange mukazi yankwata yansiba ku nkondo y'ekitanda omukazi yankuba bwe yatukubiranga ebyolugambo nga yanoga etteere alina we yaliteeka ng'aba olugambo abasiibye ettete ku mimwa n'agikunya eyaleeta yankunya emimwa naŋŋamba kati byogere bakuwaana mukazi yankuba nansuna nansibira amagulu ge nankuba banaye yankuba mama yankuba ye nasirika ate nanyega sanyiga nensirika nemuvaako buki nakola byayagala kati emirundi ejaddako nebaleetanga mu ddiiro ng'era bwajja afakumyemu ajja mufaliso mu kisenge nagutwala mu ddiiro ly'abagenyi kati awo nagula wuufa nagula buli kimu kawo amanya nti omuntu anajja ng'ateekako ku wuufa n'agitumbuula mbu tuleme owulira naye nga oba owulira okutukuba shaapu omwana omuto okutukuba shaapu omwo mwe yafunira taata wa muto waffe asembayo yali azze ku mirimu gyeyo ne balabagana ne basiimagana era naye n'atandika ng'omuleeta ewaka naye era naye yasooka muleeta mu kisenge ekyo lowooza ebiriwe ensasa ge bwe yabaabwa kwe kudda mu ddiiro nga tugamba anko waffe nga anko waffe ayingira mu kisenge kya taata wange gye basula naye ebyo byembi bisekero bakojja bange bonna benanfuza tuuka wano sina gwe nali mpise anko ojjako tulinayo omu alina kaseete gwe tuyita anko naye bano abasigadde tubayita kojja naye ng'oyo ye anko ng'ajjanga kati batuuka ekiseera mama tata bwe yafa baali baabawa buli omu omugabo gwe n'atunda omugabo gwe n'agulako poloti 2 poloti emu n'agizimbamu endala nga tulimiramu yazimbamu emizigo gye n'ajjako omuzigo gumu n'agufuula ndowooza nga lwogi tuna abalina ssente abaagala okusuzaayo abantu baabwe nga bamuwa ssente ze nga ye ng'abawa ekisumuluzo nga bagenda bayimalire kati n'oyo omuntu we yajjanga nga olwo nebbanga lirudde ng'amuleeta waka naye ng'atuuka ng'amutwala ng'eyo era nange nsitoole kati ndi ku bulamu bwa mukadde wange ate nga ninayo n'obwange kati mu eyo piriyodi maama amaze okuzimba ezo ennyumba ze angaawo ndowooza okusoma kwa pulayimale kumaliriza nyingidde secondary kakati awo nga malayo ebyamukadde bwenyingira secondary awo azadde yazaala abandi mu siniya 1 ndowooza siniya 12 yazaala ndi ku ssomero bwe yazaala
omwana ne batuuka omubatiza era nga ndi ku ssomero bamubatiza yayita abasenga be senga b'omwana ne bajja ku mukolo ndi eno ndi mu kusoma ebyo byonna mbisanga babimala dda nalaba bifaananyi maama nga beekuba ebifaananyi babiteekamu engatto naye ng'omukolo tebagukolera wano wa taata wange yagutwala eri ewuwe. Neesirikira amiggo gye bankuba gyannoga neesirikira ate lulwe omwana bamwagala mu kumanyagana nze nzuuyo basinga be bamwagala nze nzuuyo era nagendayo ewaabwe ndowooza enfunda nga ssatu nga nze mumutwala nti nze mukulu olwo omukadde tasobola gendayo waliyo okumanyagana nanze ndutindike olugendo olwewala nno bamulaba netuvaayo nembeerayo nensulayo nga ningoowaayo ne mu nkiiko zaabwe nga ntuula wali nti nina okukuma omwana nange naye waliwo ekintu ekyansobera maama mukubeera nnyo n'oyo omwami loti ye gye yalina emu twali tulimiramu yatuuka ekiseera n'agitunda naye munaye nze engeri gye nali nkyali omwana omuto nga nfugibwa bufugibwa saabuuza era bwe yagitunda n'okugitunda saamanya nalaba tetukyagendayo kulimirayo kati ntegeera ntya niyo mulongooseza ekisembe kye amanyi munnaaye mwana woba osoma oba weekebejja osomasomako nangwako envelopu nkebera nga ndaba balina eyo ewalala gye bagula poloti n'omukulu omwami oyo naye mugigula sebo ng'amanya bateekawo omwami na mukyala naye era abo nga yatunda poloti ye n'agenda ne bagula poloti ne bagiteeka mwami nyaga omwami n'omukyala naye kyemmanyi poloti ye erabika yatundibwa kubanza saddamu ginoonyerezaako oba omusajja yamala n'amulimbalimba ne bagitunda nalaba bamala ne babuza negiyo oba baali bapulaninze bagule ewalala amuwasa amutwala eyo saamanya kyokka n'omwami gwenjogerako wampetta ne mukyala we alina n'abaana abakulu abayitirivu ng'atandise n'okufuna abazzukulu era nzijukira olunaku lumu nali ntutte muto wange oyo oba gwe gwali omulundi ogwasooka ndowooza ogwasookera ddala gweka gwakubiri sijjukira bulungi omukulu oyo bwe natuukayo nalina okunfunira ew'okusula mukunfunira ew'okusula yanfunira wa mutabani w'omukulu abeera yekka ewaka mukubeera yekka ewaka mukyala we ndowooza yaŋŋamba mukyala we yafa abaana n'abaweereza ewa taata we babeera ne jjajja waabwe ennyumba n'agisigalamu yekka ennyumba ye erabika bulungi single room buli kimu kiri organized kalina wali akatanda k'abaana egamba ng'era bw'omanyi abavubuka wali ntebe wali ki ng'era bw'omanyi abavubuka abatandika okwezimba naye nga tutuuka yansindikaawo mutabani we wemba nsule ng'era tugende mu kumanyagana gwensula n'omulenzi oyo nyumba yali single room mulimu katanda k'abaana butusindeeka obula buno obutanda kasingo akwamwana omuwere then n'ekitanda ekinene 5x6 then wali n'entebe kakati naŋŋamba omwana muteekawo mu katanda kwe osule sayidi emu nange nsule sayidi endala ekitanda kinene nze manyi ndi ne mwannyinaze atuyingira kiriri gamba otyo atoyebaka era nga bumanyi omusajja asigala musajja kitonda ekisajja katonda yakiwa amaanyi gaakyo eyo mutumbya obudde otulo gye tuwoomera ennyo eyo nga mpulira ebiyitaayita nze kyekyo naye era ng'era bumanyi omuntu ng'osuze wantu ewali strange tobitegeera by the way before nga tetunaba nakwebaka omwana twamulekamu nga yeebase oyo omulenzi n'atwala mu kilaabu n'atambuza n'agenda mu mikwano gye yali anywamu nze nga sinywa bwamangulira nalinywa ebiseera ebyo Minute Maid nga ne Rock Boom eyo sinabiyiga n'angulira nenywa ka Minute Maid n'agenda mu bakyali be n'akyakala biki
ntambuze ebbaala zeeyo ezo kilaabu tuva mweno tudda mweri nali nina obusabulo bwange bwaliko ebiseera ebyo nga nina engatto ya mupiira eyimukira mu bbanga etya ng'emasaamasa ne twesogga nali nkyali muwala nga figa ekyaliko nze nga neesimbye ejjukira sirina vaibu ebali musibategeera ali mikwano gye ate nze sinywa amanyi oba tonywa mwenge kilabu ezo tezigitambula bulungi naye ng'omuziki gwongwagala kati India waliwo omuwala naye yebo yali yekka nga tetukola kampani nga tetudda mu kuba muziki naye gye yali ng'avaayo ng'ajja bw'ajja n'akyekingako n'azinazina mukaawo we tuli n'amala n'agenda paka obudde gye bwagendera eyo etudde eka kati okudda eka ebyo bye byaddirira ng'anoonya mpulira omuntu antambuzaako emikono namugamba kigwe ekyokola nangamba biki era omanyi abasajja ga munnange ono ndi muganda wo biki nensituka nenva mu buliri nengenda nentuula mu ntebe buliri nembuzira nzira mu ntebe nangamba jangu weebake ebireke embirese biki nenzira mu buliri nenkyusa nenzira saidi endala naye nadda saidi nemuleka ku saidi endala twali twebakidde saidi emu ekitanda gye kitunula neneeba kati yaddamu kunkwatako era asinga munaye omuntu akusanga oyitira munaye akuyisaamu awo ez'amangu olwo ne luggwa nenzira eka naye mukadde saabimugamba nabisirikira nasirika mulenzi yali yayisa bulungi ayagala mukadde biki ngamba asijja kuleetawo bino bintu bitalina makulu kati munange byebyo ku mukadde era mukadde okwongereza ku kya mukadde alina abaana babiri ewa taata wange abatali ba taata omukulu omulenzi essaawa zino ali myaka 18 taata wange yamuweerera lwakuba okusoma yakugaana yakoma oba mu siniya 2 neyekyanga waliwo kati n'omuto ali myaka nga 9 naye babeera waawo munaye muzeeyi wange yayagala nnyo maama banayinza ntunulira muzeeyi wange n'ennaku nnuma yayagala nnyo maama abaana n'abaweerera kale era nga omanyi bayomba biki bibaamu naye munange omuntu ozaalidde mu maka ge n'akuleka n'alabirira n'abaana bo abalina bakitaabwe tekisangika omusajja aba yakwagala te nga tayagala aveeyo naye katondo ono naye mbabuulire waliyo ebintu mu nsi kyolaba n'ogamba kino kyabaawo kitya taata wange naye yafunayo omukyalo eyo mu kibuga gy'akolera era n'amuzaalamu omwana bagoberegana n'ono lasitiboni wa maama wange muto wange bagoberegana oli asingako ku ono owa maama musingako ndowooza besingako myezi ndowooza taata naye byamusukako n'agamba kampase n'afuna omukyala gwe yawasa kwe kuzaala ndowooza era ne bazaaliramu ebyo ebiseera byebimu naye ennaku eno musajja wattu kirabika embeera eyo oba yabitegeeranga simanyi yafunirayo obulwadde kye yatambulira ate ekyennaku era ekisanyu ekisesa mukadde ye mulamu n'okutambula kwe yatambulanga ye mulamu munnange ate ye munnange era ndowooza singa mukadde bulwadde bwamukwata tewandibaddewo kukyusa kulala munnange weewa obulumi obunnuma neŋŋamba oba ne taata wange emirimu gye yali akola engeri gye gyali egy'okutambula naye alayika eyo yakyakalanga mu ngeri ye saamanya kati nzira ku sitole yange etandikira awo musiniya wano saagadde kugatta mmandwa na migugu atandise atusigira obulamu bwazaaliddwamu bwakuliddemu kati atandika okutuwa emboozi eya love story ye nabagamba nti kikola nnyo amakulu
bwe tuwuliriza obulamu bw'omwana omuwala obw'omwana obw'obulenzi nga tubufuna okuva eri gy'azaalibwa. Abamu bajja nga balina ebibuuzo bye banoonyezako answers, bajja bali sitaka nga baagala okufuna amagezi, naye kikola nnyo sense bwe tuwulira obulamu bwabwe okuva eri mu buzaale bwabwe gye bakulidde, then ne wano webasinga n'ebyo ebibazoganya ne tufuna ekifaananyi. Tujja kutandikira n'ekitundu ekyokubiri nga tuwulira sister obulamu bwe kakati ye nga ye. Naye bwe tuddayo eriyo abantu abatuzadde, abaana ab'obuwala abazaaliddwa abazadde abaazaala naye nga baazaala baana bannaabwe nga baali baana. Zino ze zimu ku effects. Abaana bwe baali batandika okusoma nalina ekimbazaringa nga nze, era nze ntawanya nnyo amasomero. Kati ntuuka okubeera forced abaana mbatwale mu bisulo naye nga si kyenandyagadde. Nze sinze muntu eyalibadde atwala abaana mu kisulo singa nayina amasomero agandi okumpi nga gayina ebyo byempa ekitiibwa. Nze abaana tebaaligenze mu kisulo, nandyagadde abaana ne bagenda kusoma ne basoma ne bakomawo waka ne bafuna laavu y'abazadde. Abaana nga batandika okusoma nagamba mpulira sikkiriza kya mwana muto myaka 2 myaka 3 kugenda ku ssomero, nga mpulira sikkiriza. Nayina ekintu kye nalwanagana nakyo ku mwana gwe nalaba nga bamutwala ku ssomero mu myaka gye myaka 2 omwana nga akaba, kubanga we twabeeranga webaayitanga nga bagenda kusoma nga baneighbor nga batubamanyi mu kitundu, kati nga batwala omwana kusoma ate nga balina kuyitaawo. Naye kumpi ettaamu yonna buli lunaku oli omwana yabanga akaaba okumutwala kusoma, kumpi buli lunaku. Nzijukirayo emirundi giringa ena gye neewaayo ngende nyambeko mu kutwala omwana ku ssomero oyo ne muweeka ne mulaga laavu myself njogerako. By that time ndoza nali mu senior yakuna. Engamba naye omwana okumutwala ku ssomero kati nzija nsisinkanayo keno mu bukulu, nsisinkanayo omusomesa. Musomesa ali mu masomero ag'amaanyi, yayogeranga ebigambo abantu bye bataategeeranga naye nze nabirabanga nga bikola amakulu. Ye ng'agamba nti omwana we bw'amugamba nti kuwolo tayagala kusoma mbu tamutwala ku ssomero, ng'oli bw'awulira alabanga aginya. Naye nze yamuwa obudde, nina bye nazuula bingi, kubanga ate nkuze abaana be bayimbi, abaana be bagezi, nondodde nnyo abaana abo. Saalabako ebyo byerabika nga abakola ekyegyo bwe byabakosa abaana be baperforminga bulungi. Maama nnyabo ekisooka musomesa, omusomesa n'omutendeke, abaana be bakola bulungi, naye ebigambo bye mbijjukiranga agamba nti abaana be bwakeera n'amugamba ddala eyo saagala genda ku ssomero, ng'agamba tagenda ng'asigala. Nagamba teri mwana yali agambye ntagala genda ku ssomero kumala wiiki. Luba lunaku lumu nnaku 2 era akola nga talina bwajja kigamba dadi anti ate leero saagala genda ku ssomero, ng'alina ogenda. Eyo nkola oyinza okwebuuza eyo nkututteyo ki kyenjagala okugjayo, nkuzaayo kuwali gwe nalabanga nga ndi musini afaawo ng'akaaba naye njagala babuulira omwana oyo. Ndowooza bwe baalabanga bimuzoganyizza nnyo baamwanguya omutwala mu kisulo. Ndowooza agenda mu kisulo ng'ali mu middle class n'asoma, n'aba mwana mugezi, awo nawuna primary n'aba mugezi, atuuka okukola P7 n'afuna buna. Ate n'ekirungi baamutwalanga amasomero amalungi. Omwana y'omu gwe mbagamba ayingira secondary senior 1 ye yasemba. Ndi muntu bwe mba ne interest mu kintu nkiwa obudde ng'abalala tebamanyi, nenze nga nzija nkigoberera. Gwe mbagamba wa ku kitundu namu following. Senior 1 ye yasemba. Later nzuula ng'abasomesa eno mu secondary bawa comments nga bagezaako okufollowing omwana ondo primary ye bwe yatandika okusoma, performance bwe yaba, ne bakola report eri abazadde nga bagamba nti omwana ono ayina effect, nti omwana ono yatandika okusoma nga muto nnyo. Kati bw'afunye omukisa ogw'okwesalirawo alaga jjadde nnyo mu secondary ng'alina obukoowu, ng'alina obukyayi ku kusoma. Nkumalireyo olugero lw'omwana oyo.
bw'atuuka mu senior 4 ng'agenda kukola ebibuuzo n'agaana obbikola. Lwaki? Bwe yabigattagatta ng'alaba tagenda kuyita. Nange kati ntuulira ki ebigezo bye sigenda kuyita? Bye njogera mbimanyi, tebaabinyumiza. Kye njagadde okukuggyirayo kye kino. Omwana oli okumutwala ku ssomero nga muto nnyo kina kye kimukosa. Era nze omusomesa eyampabula by that time yali akwasiddwa essomero naye nga before that yali abadde Bungereza emyaka mingi. N'aŋŋamba nti omwana bw'obanga waka mulina obudde bwe, omwana ow'obulenzi atandike okusoma nga wa myaka 5, omuwala atandike okusoma nga wa myaka 4. Eyo yenkola kwentambulidde ewange sigyejjusa. Omuzadde okuzaala nga muto, kati otegedde gye nkulaza, omuzadde omuwala okuzaala nga muto wateekwa okubaawo okuyambibwa ennyo okumukuza, naye abazadde abaana nga bato. Omwana omuto n'azaala muto munne, bwe watabeerawo okuluŋŋamya, njagala kukubuulira tasobola kubeera muzadde mulungi. Kaakati omuto n'azaala omuto n'aba nga tamanyi kyakkola, n'anywa omwenge okutandikira ku lubuto, n'agenda mu bibaala n'akyusa abasajja ku lubuto. Osobola osanga omuwala akola obwenzi n'agenda okuzaala omwana nga mu biseera byokka eby'emyezi 9 mwabeeredde olubuto ng'akozesezzaamu abasajja abawera 5. Ate ng'akugamba nti ate taata lubuto olunaku lwe yakoma omufunyisa olubuto lwe yakoma omulaba, like lwe yakoma okubeera naye sexually. Kakati era bwe tutandika okulondoola maama ono ekyamubeezanga ng'aleeta abasajja mu nnyumba nga n'abaana mwe bali kivaawa, era bw'onookinoonyeza kiina gye kiva, nga ye tasobola kubeera mukulu mu birowoozo ekimala. Newankubadde ng'ayinza oba yazaalazaala abaana nga ebiseera ebyo yali mu myaka oba 3 oba late 20s, bw'onookinoonyeza ojja zuula ng'obuto bwe mu ekyo bw'alina gye buva. Okuyita mu kugenda mu chachi nga natandise ekyokulabirako ekyo kye nayogeddeko mu show emu, abamu Bayibuli etubeeredde ekyokulabirako, etubeeredde omuzadde. N'otandika okutunuulira ng'osobola okumanya nti wazaalibwa omuzadde eyali omwana. Kati n'onoonya omuzadde nga ye Bayibuli. Oba ogezaako okugatta kye njogera? No, maama ye bw'ati bw'agamba, naye kusinziira ku byendaba bye nawulidde ku chachi, maama ono muto. Kati ate omuto ayagala okunnuŋŋamya mu buto bwe, naye nga ndaba end result tagenda kunzigyamu muntu ategeera. Kati n'obeera nga maama teweetaaga kkaayana naye. Naye n'omanya nti olina omuzadde omukulu nga ye Bayibuli. Kye njogedde eri abakikoze. Era mbabuulira, omuntu bw'ayingiranga ekkanisa, omuntu obusiraamu bwe bulemanga okumukolamu omulimu. Musiraamu, obusiraamu bwe bulemanga okukola omulimu mu muntu, ekiba kisigadde omukolamu omulimu gye bayita ensi. So nga nte ensi bwe mukolamu omulimu ogusuubira, ogumanyi bwe guba. So njagala njimalire wano nga ndeka challenge eri abaana abobola n'abaana abobulenzi. Nina abalenzi bemmanyi ntera okwogerako nabo abalenzi. Mumuyinza okulowooza nti abaana abazaala abaana bannaabwe babeera bawala bokka. Nina bendiiringa nabo ennaku zino nga baana ba bulenzi bato, bazaala bato bannaabwe. Babankwasa n'omugamba nti okimanyi nti oli muto naye ate wazaala. N'omugamba nti kakati ekyo ky'olimu kitegeeza kino, tusobola okukivaamu naye nga tuyise mu makubo bwe gati.
n'osanga omulenzi nga muto n'ayagala muto munne ne bazaala muto munnaabwe. N'omugamba nti mutabani, muto wange, Bulaadi, ekyo kye wakola tomanyi kyoyolekedde. Nonga nti olaba eyo yokka decision gye wakola okuzaala at that age ng'oli muto. Waliwo obuto bw'emyaka ng'oli muto mu myaka, waliwo n'abato mu birowoozo. Kati gwe saagala olondeko kimu, byombi bitwale. Ne mugamba olaba ekyo kye wakola okuzaala bw'oba otegeera kati sooka osibe ssebaanawo obeeko by'otereeza. Tusisinkana abantu bwe bati mu bulamu. Omwana ng'ono n'akula ng'alina ebyamwonoona naye nga byava ku maama. Kati naabo tukula ne tusinkana ng'oyo ye Nazaalawo y'oyo eyakuza muwala we ng'amubeerera ekyokulabirako ng'omwana ebyo by'alaba. Ogezaako okunfuna? Omusajja Sezaalawo gw'odiiringa naye akumenya gw'omenya ye musajja eyazaala omwana ng'aleeta abakazi ab'enjawulo mu nju. Omwana n'abeera confused, ono anti ono sister, naye nga bonna babeera mu buliri ne taata. Ye Sezaala gw'osinkanye mu bukulu nga kyekyokulabirako eky'omulenzi gw'ofumbiddwa. Bwe mbagamba nti bw'oba oyingira relationship tunuulira omulenzi neesukkako ku mulenzi oyaayaana okumanya gy'ava. Tunuulira omuwala osukke ku ye omanye gy'asibuka. Wategeeza kinene ku oyo. Eriyo abavudde mu famire embi naye nga beetegeera. Omuwala n'agamba nti nze mmange yali malaaya naye saagala kubeera maama. Taata wange yali lujuuju. Taata yali taweerera. Taata yali akuba abakazi. Taata talabirira maka. Taata ajooga. Taata mubi nnyo naye saagala kuba taata oyo. Oyo mulungi. Waliwo gw'ofumbirwa ng'ekyokulaaya bya bulijjo mpisa yakula kyalaba. Ekyokkuba abakazi yakula kyalaba. Ekyokuzaala wonna wali omulenzi omugamba nti newe waye mpulira olugambo nti olina omwana mwoli omuwala naga nti ekyo kyekyamaanyi. Tolya olabye akuyingiridde mu nnyumba yo ebyeri nga tekimulya ngagamba gw'okaabya kajanja. Ewaffe nga tuzaala mu bakazi ab'enjawulo. Wakalaba nze naakazaala babiri. Katandika butandisi ojja obuuze mukulu wange ebimukwatako. Ojja obuuze kitaffe. Ffe waffe tukuba abakazi. Oyo nga bwafumbirwa naye tewatwala mutawaana kumanya bisukka ku ye. Saba Mukama akunkumire. Nkwagaliza ekisibo ekirungi mu linnya erya Yesu. Emirembe gya Katonda gibeere nawe leero bulijjo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta.
ku namba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.